olwabwe oyita mu bitundu ng'abantu bagezezaako okuteekawo amayumba so nno mu nsi endala abantu basaba gavumenti nti mutuwa housing ebeera responsibility ya gavumenti naye abantu bataddewo amayumba abantu bagezezaako okuteekawo amasomero kati olaba tewakyali n'abantu bagamba gavumenti tukubanja otuzimbira essomero kati abantu bagezezaako okweterawo amalwaliro naye era buli wootuuka nti effort y'abantu erabika naye governance omukono gwa gavumenti gwe gukola ki gwe gubulawo so ensi yonna neefuuka kati ate ya munno mu kabi kakati n'enguudo kati ngaffe waffe mukono kati kiringa ng'ekifuukidde ddala ekyetteeka nti n'enguudo ffe tuzeekolera ezaali badde mikono gya local government nalabye chairman w'ebuyikwe n'atema emiranga mu maaso ga minisita ng'akaaba atunda bintu bye nno yabadde akaabya nnaku ezziga ly'omusajja liva wala mulidde omukulembeze n'omuteeka mu ofiisi naye n'omuincapacitatinga ekikulu weetaaga ndudde nga ngezaako okumatiza paalamenti ekkirize tuteekewo olunaku lulamba twogere ku kintu kye bayita decentralization nga bwe kisaanyeewo nawandiika lipoota nnene nnyo bwe nali shadow minister wa local government ne nakati olabira ddala nti ate kati kiri even worse nze we naberera at least ko nga local government zirinako ku mukisa gwa local revenue naye kati ne local revenue yazigibwako kakati bw'obanga n'omukyala ayo kyakasooli ebitaano byawa mu mpooza bigenda directly mu consolidated fund kati local governance ziri eyo bannabyabufuzi bali eyo bafuuka bambi tebalina ssente zikola tebalina kye bakola tebalina mirimu gye bakola ate n'obutono obugwayo ate abakozi ba gavumenti nabo bwe bakumpanya kwegamba naddala mu bitundu omuli ffe aba opposition ate awo kifuukira ddala waasi kubanga atawunikiraaka oba kaawo alina n'ebiragiro okukucunya kaakati ennaku eri eyo mu olaba kansala omulembe guno olaba kansala bannange bw'ogenda ofumintiriza bakansala bali abaasooka n'emirimu gye baali basobola okukola so ne decentralization yennyini nga poliisi eremye so local governments zo waliyo crisis yennyini nowanda nti gavumenti tekyasobola nakulondesa LC1 so waliyo crisis ey'amaanyi eyo ate nga bw'ogenderera local government ze ziri ku service delivery eri direct eri abantu naye ate ebyo byonna biri awo abawoza emisolo bo tebakomye kati Uganda Revenue Authority egenze ne teaming up ne local government abakusaba license bagamba tetukuwa license okujjako ng'ate omaze nakusasula emisolo gya URA kakati omuntu ali edduuka lyebwe liri wajjudde ebinnya tewaliwo street lights tewaliwo security ebisaaniiko ye yeesasulira ababimuyolera naye ate ab'omusolo bamusaba emisolo mingi So honorable, talking ebinnya n'embeera eyo twalabye abamu ku be muli nabo ku luvuganya gavumenti wiiki ewedde nga bakulembeddemu okuzuukusa bannayuganda n'okubakunga okusimba ebinnya nange nze nyini nabibaddemu ewange wasimbye ebitooke ate nze nasimbye mayuuni kubanga mu ntobazi basimbamu mayuuni kino kibatwalawo honorable abantu abatamanyi non-violent resistance basobola okulowooza nti nno tusaaga naye yo gavumenti emanyi mwami Museveni yamanyi nti tusaaga in fact revolutions ez'amaanyi zibadde mu bintu bwe bityo emmundu eyinza okukubwa nejjako zi gavumenti naye tereeta mirembe gya ddala wonna wabadde bannansi okwenunula okwa ddala bayise mu bikolwa bwe bityo kubanga ebyo ebikolwa bya buli muntu so si byabasajja bataano simanya 27 bagamba bali 27 ne bayingira ne babba emmundu ne bagenda ne batandika okutta abantu ne bakomawo ne babba banka ne bakola batya buli kimu ne bakikola ne bajja mu buyinza
bibatukoledde ndowooza mubiraba eryo ekkubo bannayuganda ne tukkiriziganya kufa obukulembeze obwaffe nti eryo ekkubo tetujja likwasa bannayuganda. Twagala bannayuganda bayite mu kintu kye tutayitamu ku independence. Kyova olaba wano tewaliwo kwagala ggwanga kuba independence tetwagirwanira biri awo. Naye e Kenya oyongeza amafuta n'oyongerako siringi 10 ekibuga kyonna Nairobi ne kiggalawo. Naye wano mu Uganda otuuka ku mafuta oli n'agamba nti leero lita y'amafuta ya mutwalo oba emmotoka olubula abantu balwanira ki nwanire oli olugira kasita abalaba nga muli awo bangi ng'agamba kati ogenda emukono mutwalo from nowhere gwe tebakongeza musaala omaze emyaka 5 tebakongeza musaala oba 10 naye amafuta bagongeza naye gwe okyakeera buli ennaku mu office ate olaga nti n'okwekaayanako tokaayana. Kati ekyo kitegeeza ki nti abantu bonna ne beekobaana eiza bba sente directly oba bba obudde. Abantu abasinga mawofiisi tuli bakumpanya olidde nti bw'atabba butereevu n'abaako kyasikula waakiri ali azaamanya mu mpeereza yaki y'emirimu. So bannayuganda twagala kubayigiriza nkola eya buli muntu. It's a civic duty. Buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'eggwanga lyo likulemberwa bulungi. Walabole amabige nnajja oli honorable bw'oyogera ku TV nti gw'omu abali directly mu nteekateeka eno poliisi ekunoonya. Kuki? Enoonya lwaki? Poliisi evuga nti enoonya abakulemberamu okukunga abantu okukola bino. Omu ku bo wuuno. Ate si kyekyo kyokka. Ngenda nakwongeramu amaanyi. Nze effort eyange egenda kubeera ku Jinja Road. Oluguudo lw'Ejjinja Road lulina okusalirwa amagezi. Oluguudo lw'Ejjinja Road lulina okukolwako tetukyasobola kuva Mukono, tetukyasobola kuva Lugazi, tetukyasobola kujja Jinja, kujja Kampala. Naye ng'ekyo tekiriiwo lwakuba nti nno ssente tezirabikanga. Ssente z'omuwoomusolo mbadde mu kakiiko ka government assurance nga tubuuliriza nga ssente ze tutadde ku luguudo olwo lw'Ejjinja mpitirivu naye tewali kyakoleddwa. N'olwekyo nze nkunga abantu bonna abasobola nti ab'e Kampala nga baconcentratinze ku streets z'omu kibuga ffe amaanyi tugenda gateeka ku Jinja Road tugumiikiriza tutuuse we tukola ki tikati tetukyasobola kugumiikiriza kusingako. N'olwe Namugongo lwe baali batukoleddeko nti nno naye tubadde tuyitayo mpola nalwo kati lujjudde ebinnya era nalwo tugenda lusimbamu ebintu. Antwagala gavumenti biri ebirala tubikoze. Nze ng'omubaka emirundi gye naakayimirira mu palamenti nga nsembwa ababaka bannange abalala okubuulira gavumenti nti tuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo ku luguudo olwo sigibala muwendo. Nkugambye akakiiko kalamba twatuuka n'ogenda ne tubuuliriza ssente ze zitajja ne tukizuula nti ne ssente zajja ne bafuna ne kampuni Enago project nti egende etereza oluguudo obuwumbi 12 102 biliyoni. Ate nno ezo ze zimu naye waliwo n'endala nnyingi nnyo ezibadde nti nno zino ministry ya wakisi ne bagiwaayo ssente nti kati gwegenda okole wali ekyambogaawo amazzi ago agabeera awo. Instead of okukolawo baddira omusajja omu ne bamukkiriza across the road n'azimba petrol station ku mwala kwennyini. Era ne bw'otunula bw'oti wansi wa petrol station omwala ogulengerayo tegukyayisa mazzi. Wano mu masaŋŋanzira ku Spear awo gavumenti ya Japan yatonera Uganda obukadde 600 obuwumbi 600 egende ng'ekola amasaŋŋanzira mu Kampala 8 masaŋŋanzira nga kumpi buli masaŋŋanzira bagataddeko obuwumbi nga 75. Naye okutuusa n'olwaleero bali wali bw'otuuka ku Spear n'obuuza kiki kye mukola wano. Nze nayitambula n'akakiiko ka palamenti ne tutambula ne minisita okuva e Kampala nga tugenda tumugamba laba wano nabo ba contractors nabatu awo tujja kolawo wiiki ejja awo tujja kolawo enkya awo tujja kolawo omwezi ogujja. Minisita n'atuuka n'okujja mu palamenti ne mugasoma wano ng'amawulire nti bannange minisita ategeeza abantu nti oluguudo lw'Ejjinja bagenda olugalawoko okumala ennaku emmotoka ziyita eri enkoko njeru eri kubanga
bagenda okukola omulimu ogw'amaanyi ennyawo mu mabira okuva we yakyogera ekyeru ng'atunudde mu kamera bw'ati byakomaawo kati tosobola kulimba abantu kutuusa awo either bannayuganda tulina options bbiri okugumira embeera eyo ne tutaddamu kwogera ne tusirika oba okugamba nti ekimala kikola ki kimala genda osoma akawaayiro namba 3 akasemateeka kateeka ku buli munnansi obuvunaanyizibwa n'omulimu nti gavumenti yo kasitanga eva ku nkola y'amateeka n'emenya ssemateeka n'emenya amateeka buvunaanyizibwa bwe okugijeemera. In fact waliwo omusajja bamuyita John Locke yagamba nti gavumenti kasiteefuuka musibira mubbwa kasiteefuuka enfere kasiteefuuka ennyazi kasiteefuuka tebinkwatako mu butuufu buba it is your right obutawulira gavumenti eyo ddembe lyo ery'obwebange obutawulira gavumenti etatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo naddala ng'oli very sure nti ne ssente zaafuluma ku mulimu nga kino kyeggamba ekya Jinja Road nga bino bye tulaba mu Kampala omuntu n'atandika n'otugamba nti banaye mutuulaawo mulinde UPDF egyebakolera amakubo olidde naye nga ne UPDF obuuza babasomeseza ddi abakozi b'enguudo mu UPDF babakozeseza ddi era ebyuma ebikola enguudo UPDF yabiguze ddi abakola Nambooze balinda UPDF bw'ogenda okubuuliriza ku malwaliro getwewolerako obulindo bwa ssente tuzimbe ku buli gombolola balinda UPDF bw'ogenda okubuuza seed schools zetwewolerako obulindo balinda UPDF naffe amakubo mu Kampala tulinda UPDF lwerwe twagenda ne tulagana ne bannaffe Kenya Tanzania Rwanda Burundi Sudani nti banaye buli omu agenda akola lwerwe yewuwe twegatte era mu kakiiko mwe nali aka government assurance report nagirese ngimaze essente ezaffe ezaali ez'okukola paati eyaffe zaavaayo ne bazikwata mu ngeri ey'ekyeyononere ne baziwa ne kampuni emu n'okuzirya n'ezirya oluguudo lw'eggaali y'omukka teruliiwo kati bw'obabuuza Katumba amala bw'omugamba nti Katumba oluguudo luluwa enkeera ng'atwalayo bambi aba UPDF n'obutiyo n'obukumbi buno buli rudimentally n'enso nga baga nti UPDF egenda kukola oluguudo lwa lwerwe kakati Bannayuganda tulina okukkaanya oba tulase kuba kati waliwo ensinga Congo bo gavumenti bagivaako Eastern DR Congo waliwo n'ebyalo ebimu ebitaliiko nguudo zigendayo bali eyo era gavumenti bw'eba eyagala obbalaba abakulu babuukamu helikopita n'atonnyayo becwe olidde wenjogerera wano Kongo erimu ebibiina by'abayeekera 120 bagamba mbu n'abamu tebalwana okugyako gavumenti bali eyo nti waliyo bamashinaries abasajja abamu bamafiya b'ensi eno afuna bufunyi basirikale n'agenda asalako akanagamba wano walabika waliwo zaabu nze nfugawo bali eyo bayiikuula ebyobugagga eby'omutaka ensi bagivaako Uganda etuusa honorable oba gavumenti ejjanga it's a question of priorities olindira ddala tumale kugwayo bw'olaba ng'ekkubo lye mukutte gw'olinda tumale kugwayo Uganda yekkubo lyekutte gwe katu concentrating ku Jinja Road olwaleero oluguudo lwe bayita Kampala Jinja paka Malaba Road lwe luguudo lwa Uganda namba emu nimbye mukuba bize no mu bukulu yes true it is Uganda's most important road olwo oluguudo gwe mwalo gwa Uganda olwo oluguudo lyekkubo ly'Abannayuganda erireeta muno ebintu era eritwala ebyabwe bw'oba oggyeko Entebbe airport naye bw'oba ogenda kwogera ku nguudo it is Jinja Road mu bukulu kakati bw'oba n'oluguudo olukola ssente olwo oluguudo lwe lukola ssente zonna ezikola enguudo endala
ojje ofune sawa nga 9 kiro ovuge ku luguudo olwo bwolirabawo oluguudo emisana bw'oyitawo olwokuba emmotoka ziba zeepanze tosobola kumanya nti wansi teri luguudo kyafuuka dda kigu naye bali awo beetooloola enkya omusanga ali wali ate wayita ennaku n'avaawo ate n'akola wali ate wano n'abuuka kugamba n'obuuza bano bakola ki what are they trying to do ddala kiki kye bakola wano njijukira mu 1986 nali nva mu senior 3 nga ngenda mu senior 4 nali ntegeera oluguudo olwo Museveni agenda okujja yasanga luweddewo naye ng'obote gavumenti ye yali epangisizza kampuni ya Molem nga bamaze n'ogisasula yes era Museveni olwawamba yayogerera okwo ebigambo ebingi n'eri kampuni n'ekola okuva olwo tebaluddangamu kati emyaka 4 naye oluguudo lukolera ggwanga ssente tebaluvaako aba revenue abaki bonna balutunuulidde bati naye okuggyako ekisa kya Katonda n'akabiriiti aka kasobola osaanyaawo ebibuga byonna ku luguudo olwo ne mufiiramu abantu abayitirivu kubanga emmotoka ezijjudde amafuta eziyita ku luguudo olwo nga zisimbye nga ziri wamu n'obumotoka obutono omuntu n'amala akolezaako emu bappa fena tusaanawo lumu bwe nakyogerako mu paalamenti nagenda okuyitayo enkeera nga bataddeko amagye ku kkubo ne mbuuza kikino ntya mu paalamenti wayogedde bwoti nga njijambuuza bannange deployment eri ku luguudo kinti traffic jam kwe kugamba omuntu bw'abanga ekyokulwanyisa kyokka kyalina nnyondo buli kizibu akirabanga muki nga musumaali kakati bano olubaga nti traffic jam ayitiridde nga baga nti muleete emundu SFC muleete emundu bagiyita AK47 mubasimbye layini babeere ku luguudo lw'ejjinja Banambooze bayogedde nti nno tusobola okujja omuliro ekyo kituufu naye tunaabeera mu mbeera eyo pakadi bino bimukulabirisa sustainable muwulirwa first of all olowooza gavumenti enaabawulira ejja kuwulira era mugenda kikola nkola kyendala nkubulira enkola endala eriwo yakwata mundu genda mu nsiko nga Museveni bwe yakola ekitali mu mateeka owulidde no nakyo kiri mu mateeka taata okujjako nga gwe constitution ogisoma ogitya njagala obikkulawo constitution kweri awo osome article number 3 kiri mu mateeka naye feri ekkubo twaligaana ekkubo feri twasalawo kwe kubagamba mmwe bannyabo ne bassebo timulina obuyinza bungi nnyo tusobola okukola omulimu guno mu nnaku bunaku singa bannayuganda bonna bakkiriza olulimi olwogenda mu paalamenti okuteesa okwogera ku bizibu bino tulukozesezza mbabuulidde ti emyaka gyonna gye mmaze mu paalamenti ekyo mbadde kyenjogerako tewasobola kuyita myezi 3 nga siimuse mu paalamenti kugamba nti bananga oluguudo luli bubi kakati katugezeeko ne kulina ekkubo nti buli lwakuna era nange ndowooza olunaavanga wano bapa nga nzirayo ku bitooke byaffe ku mayuuni mwalabuddwa honorable tujja kukola ekintu kino paka gavumenti weneetuwulira neesituka nebaako kyekolawo ku makubo mwalabuddwa era ab'ebyokwerinda batugambye nti bali ku standby beebuzaabuza goloza yenanga ayitawa enanga waliwo ebintu ebimu ebiteetaaga gamba mbuolabudde munno abo abatulabula bo bayitawa sebayita mu makubo gano amabi obuuza bano aboogera bino abo abagamba gwe Nambooze bwe tubasanga tujja basiba mwe muyitawa obuuza omwogezi wa poliisi ne banne muyitawa gweoyitawa bayita makubo gano ye talaba binnya mwami Museveni bwe yawamba yakola speech eyo the speech eyo y'amaanyi gye bayita fundamental change ndowooza in fact tugyogere nako kubanga tuli mu nnaku zennyini emyaka 38 yagamba timbadde njijja wano this is not a mere change of guards yagamba mbadde njijja wano ku paalamenti okulayira
nempita kaguudako ka parliamentary avenue nga konna kajjudde ebinnya. Ne bannayuganda tusaananga tumanye nti waliwo ebintu ebimu nga byo bitugatta. Ebinnya ebiri kaguudo kano ka parliamentary avenue ne bw'oba wa UPC bikuba, ne bw'oba wa DP bikuba, ne bw'oba mukyala oba musajja oba mwana muto bikuba. N'olwekyo ekizibu ky'oluguudo kyaffenna tekiri partisan. This matter is not partisan. Era leader of opposition omujja yagambye bwe yabadde ayogera yagambye nti nze bannange nzize wano kuwa alternative ku bituufu ebisaana okukolebwa. Era nsuubira nti sikulemberako bano bokka, naye buli muntu yenna akkiririza mu alternative ze tuwa nti ntuufu alina mbeera mukulembera. Luno si buvunanye, waliwo ebintu ebimu bye mutandise okukkiriza mu bukyamu nti obuvunanyizibwa bw'okulwana ku bikyamu lwaba opposition. Oluusi ngenda n'empulira n'okuwulira nga kale baleese ssente ne bannambooze tabannazizza nga kiringa ekigamba nti waliwo abamu mu Uganda wano bo abalina olukusa lw'okubba. Waliwo ebintu ebimu eri ekkubo ly'ejjinja B eri owa movement, B eri owa opposition, B n'olwekyo eri ekkubo tulina lirwanako ffenna. Ate ebintu ebimu bizze twalibadde tetuyisiŋŋanya mu kaguudo ako bwe kati na mmotoka z'amafuta. Amafuta galibadde gayita ku lwerwe. Ebyamaguze bye bisinga. Tulina ennyanja ebirala byalibadde biyita ku nnyanja. Naye alternative transport system zonna zaafa. Gavumenti tekyazirowoozaako. Eggwanga lyennyini nti bwe mutuuka ku kintu ng'abantu ba bulijjo they cannot provide it. Kati nga bw'olaba amasomero nti bweremu ozimba essomero omuntu wa bulijjo n'ajja azimbawo essomero. Naye olw'okuba abantu ba bulijjo tetunnafunayo nkola esobozesa muntu wa bulijjo zimba luguudo. Kyova olaba ennaku zino gavumenti etandise n'okugamba tituzimbe oluguudo nga lw'abakyayina. Abakyayina bajje wano babagambe abakyayina muzimbawo oluguudo abaluyitako basasule ssente. Kakati y'emisolo gy'ebeewooza mu bannansi n'obuvunaanyizibwa bwayo nga gavumenti buli luddawo. Well, bino byonna honorable weebiri mu myaka 38 gyogeddeko ejja gavumenti eno 38 years down the road. Mwami Museveni ng'afuga eggwanga lino emikolo emikulu gigenda kuba girina ku lwanca. Bino byoyogera biraga ki ku bukulembeze bwa Mwami Museveni mu myaka 38? Olwaleero singa tubadde na budde ne tusoma speech ya Mwami Museveni gye yasoma nga 26 January 29 ngalayira ye yalayira 29 yawamba 26 ne speech gye yasoma nga 29 January 1986. Olwaleero singa obadde ogenda kugisoma wano yalibadde ntuufu. Sikitegedde kidde mu bulungi. Singa wabeerawo omuntu olwaleero n'ajjako Mwami Museveni n'akwata speech ya Mwami Museveni gye yasoma mu 1986 ye n'asoma eyo abeera mutuufu. Era bagamba nti omusajja ayogedde ku nsonga eziruma eggwanga. Si kyekyo kubanga fundamental change mwalimu ki. President Museveni yagamba bw'ati mu 10-point program za mwalimu ki mweyo speech ya fundamental change yagamba bw'ati nti bannange sizze kukyusa bukyusa bukulembeze nga bulijjo bwe tulaba nti abakulembeze bajja ne babeerawo ne batufuga bubi n'abalala ne bawamba ne bafugira ddala bubi nga bali be bajjeeko oluusi n'okusingawo. Ffe temutubalira mweyo mu lubu olwo. Ekintu ekyo singa ogenda kyogera leero toba mutuufu oba mutuufu ng'ogyeko leero gavumenti ya Museveni noga nti banne temutubalira mbali ba Museveni abajjako zi gavumenti naye ne bazifaananira ddala tobeera mutuufu. Tugende ku kyokubiri. Yagamba nti tukooye abakulembeze abeejalabya. Ye n'abeera n'ennyonyi amakula n'avuga n'agenda mu nkiiko za UN
munyonyi eyiyembu afaanane babushi afaanane bali abalala ab'omulasha abawa naye ng'eno abantu babalese batambula nga n'embigere temuli ngatto nga n'abamu envunza zibalidde leero bw'oyogera ekyo obeera mutuufu oba obeera mukyamu kyemmanyi waliwo ennyonyi y'obwa pulezidenti wa era waliwo ne bannayuganda abaliiriddwa envunza n'agamba bw'ati timpulira ensonyi okwogera gye muli mu luzungu gy'obeera nange ndi mufuzi w'amatwale kino kivudde mu butaliimu n'obugwagwa bw'abakulembeze abaasooka abalemererwa okuddira olumu ku nnimi za Uganda ne balukulaakulanya lufuuka olulimi lw'eggwanga naye ne beesiba mu kwogera oluzungu gy'oli nabo bafuzi b'amatwale kuba kati wano mpulira njogera naye nninga gavana olwaleero bw'okyogera obeera mutuufu oba obeera mukyamu kulembeze waba ayogerako eri eggwanga ayogera mu Lungereza n'agamba nti omuntu obeera otya mu nsi ng'amagye abantu bafuna ennyota si lwa buzira naye nga bazifuna olw'okuba mwana waani nti omuntu n'atuuka mu magye g'eggwanga ng'abantu abeesiga lw'amawanga gaabwe so si lwakuba abasirikale abazira abalumirirwa eggwanga pulezidenti n'agamba nti n'obeera mu ggwanga nga terisobola kukola wadde ekikwaso gwe mukulembeze n'alyoka agamba nti tubeera tutya mu nsi omuli abakulembeze ng'omusajja abeera awo n'amala mu buyinza emyaka egisukka mu 10 nga ye pulezidenti katumbule in our program osoma ki honorable Museveni's full speech January 29, 1986. The first point in our program is the restoration of democracy. The people of Africa, the people of Uganda are entitled to a democratic government. It is not a favor from any government. It is the right of the people of Africa to have democratic governments. The sovereign power in the land must be the population, not the government. The government should not be the master, but the servant of the people. Ekyo kimu. Kati ngende ku kyokubiri, security. The people of Uganda should only die from natural causes that are beyond our control, but not in the hands of fellow citizens who continue to walk the length and breadth of our land freely. When we were in Nairobi during the peace talks, it was a very painful experience sitting in a room with criminals across the table. I was advised that being a leader, you have to be diplomatic. This prompted me to ask, but does diplomacy apply to criminals as well? Yagamba nti tekiriddamu munnayuganda okufa ekintu ekirala okuggyako nga Katonda yamuyise n'ekijja kitya nti omuntu atta munne ate naddaawo n'ayinaayina era ffe ne tugumiikiriza mbu tutuule nga mu bisenge byebimu n'abamenyi b'amateeka ba criminals n'agamba mbu ekyo tekiriddamu. Kati mbuuza abantu leero bwe bayogera nti nno mu Uganda tekiriddamu muntu kumutta bussi naye anaafanga lumbe n'ogenda n'okyogerera ewa Zebula Sejange omugenzi yattibwa Museveni yagendawo n'agamba nti oyo bantu baffe be bamuse okutuusa olwaleero wali owuliddewo gwe bagamba nti oyo bannange yase baabo be batta Zebula ye kati Zebula njogedde omu kuba tetulina budde tugende ku kirala nkusomereyo akalala kamu nga bw'osoma waliwo nage nti byampuna aga tica naga honorable somese gwanga naye nagamba wano before you iron lady of all seasons nagamba naye mwogera naye be mugamba olowooza bawulira. Take the road from here to the parliamentary buildings to the Republic House. This road is so bad that if a pregnant woman travels on it, I'm sure she will have a miscarriage. How does that road harm only Catholics and spare Protestants? Is it a bad road only for Muslims and not Christians? Or for Achoris and not for Baganda? That road is bad
and it is bad for everyone. All the users of that road should have one common aspiration, to have it repaired. How do you become divided on the basis of religion or tribe in your interests or tribe if your interests, problems and aspirations are similar? Don't you see that the people who divide you are only using you for their own interest, not connected with that Lord? They are simply opportunists who have no program, and all they do is to work on cheap platforms of division because they have nothing constructive to offer to the people. Wano yali ayogeranga agamba nti ebizibu government y'Obote bye yali etutaddemu byali bitumala otugatta. Bannansi kyali kikyamu abantu okudda mu njawukana ez'amadiini, ez'amawanga oba ez'ebyobufuzi ng'ate ebizibu bye bimu. N'agamba nti mu nsi kasita ebizibu bifuuka bwe bityo ng'oluguudo olwo lwennyini lwe yali ayogerako olwa parliamentary building, manyi olwa parliamentary road, nti kasita nti yagamba nti luno oluguudo omukazi bw'aluyitako azaala luvaamu olwaganyaga lulimu ng'olw'emukono luno Jinja Road, nti olwaganyaga ali mu luguudo bw'oyisaako omukazi ali mu lubuto ali olubuto luvaamu. N'agamba nti kati talaba kintu ekyo bwe kifuuka nti kiriko bannayuganda abamu abakigumiikiriza kubanga gavumenti gye bawagira yeri mu buyinza. N'olwekyo in short, singa tubadde n'obudde era kyenjagala ogamba bannayuganda bonna bagende banoonye egundi eno speech eno balabe mwami Museveni bye yayogera ku regional corporation, bye yayogera ku basirikale, bye yayogera ku discipline, bye yayogera ne bye yasuubiza. Kasita obeera mu buyinza ebigambo bye wayogera ng'ojjako banno ne bitandika okubeera ebituufu ku ggwe, oba tolina kintu kirala kyonna kyakkola okujjako okuva mu buyinza ate ne weetonda. Mwami Museveni ku myaka 38 ekirabo ky'oyinza okuwa bannayuganda olwaleero kwe kugenda yonna gy'ogambye n'ebeera emikolo gyo n'ogamba bannayuganda ekibuga ekyo kyagendamu agenze kulaba muzimu gwa Jjinja. Anti ffe yagenda okujja mu buyinza ng'abaana basoma nti the industrial town of Uganda, the industrial city of Uganda is Jjinja. Kakati olwaleero agenze kulaba omuzimu gw'ekyali ekibuga ky'Ejjinja kye yasangawo. Olwaleero omwana n'amala yerogoza n'akiwandiika nti no the industrial city of Uganda is Jjinja, omwana oyo aba akigudde. Bagenda ne boogera ku bintu kati nagamba Uganda is the backbone, agriculture is the backbone of our economy. Nagamba ebintu ebyo tubyogerako kuba bituufu oba just myth, kwegamba just bikwate twabisaawo twogerako byogere. Argument gye bawa honorable Banga lyonna banulira nnyo quantity. Baga nti bwe twajjira twasanga kilomita z'enguudo mu 460 katwogera kuzisoba mu kasanvu. Bakugamba amasomero twasanga matonotono kati geeyongera, amalwaliro matonotono geeyongera. The argument gye bafronting. Waliwo ebintu ebimu nga byekola byokka. Olidde kakati bw'oba walina abantu miliyoni 12 nga kati olina miliyoni 45 n'omusolo gweyongera. Olidde ate n'ekirala tubuuze at what cost? Olwaleero mwami Museveni eggwanga balibanja trillioni 85 lyeri ebbanja lye tulina obutabalika 85. Era singa Uganda kyali kibanja nga kiriko ekyapa singa bamanerenda bakitwala dda. Watusanze kati wetutuuse eggwanga kati tuliwaayo na mbibajjo bajjo. Kyova ogenda ku kisaawe ky'Entebbe n'osangako ekipande ekisoma erinnya eddala nga tekyali Entebbe International Airport ng'efuuse airport y'Abachina. Olidde nga ezo enguudo ze babala bw'obuuza nti banna abakulembeze bali abalala bonna bafuga Uganda emyaka 24.
ng'emyaka egyo giri characterized n'entalo ngo ezo nazo n'entalo nga mwami Museveni ono yazirimu ez'emmundu ye omu abadde n'emyaka 38 kakati tosobola kwepima n'ogamba nti nze oyo omwana bwe namusanga nga wa myaka 10 nga yetikka akadomolera k'amazzi kakati okumanya mukulaakulanyiza yetikka ekidomolera simanyi Nambooze namusanga tannasuna mabeere kati yasuna amabeere waliwo ebintu ebimu nga byo birina kubeera bwe bityo naye tubuuza oluguudo tuddeyo ku luguudo lw'Ejjinja Kampala Jinja Mbala lwali lwa mmotoka ziyisiŋŋanya olwaleero luli giro kaleji lwasigalanga bwe luti kakati awo tukuweewo max ki n'olwekyo tetwagala genda mu ebyo bya kito ebyo bye babala bya kito waliwo ebintu ebintu ebikulu ebituukikako nti ebyobulamu biri bitya nti wetwali buli district yalina hospital olwaleero olinayo obuyumba eyo ku byalo boyita health center tools naye ng'ogyeko okububala nti bungi tebulina foomu ya bujjanjabi gye buwa muki gye buwa muntu mwami Museveni bwe yajjira mu buyinza ng'omukulembeze nga nze bwe ndwala bantwala mulago olwaleero omukulembeze nga nze bwe ndwala eggwanga lyange nga ligenda kunzijanjaba lintwalawa yindi era kati gufuuse muze gye tufiira n'olwekyo bassabo ne bannyabo mwami Museveni nze musaba nga tumaliriza mu dakiika n'obutawe kale oba musajja Ejjinja ajjeyo sipiiki ye gy'aba asomye eya 86 okyalenyiga President Museveni agende Ejjinja asome speech gye yasoma ku madaala nga bw'agenda agamba nti ku kyensomye namba 1 mu myaka gino 38 twakikuba oluku mutwe nga ne bannayuganda bawulira obumu bw'eggwanga ebyenjigiriza ebyobulamu ebyentambula amagye okulwanyisa obusosoze n'eggwanga lyennyini okubeera awo nti mu demokrasiya kuba ekigambo kya demokrasiya yagamba ye namba 1 ye point namba 1 mu demokrasiya tutuuseewa era musuubira mwami Museveni okuva Ejjinja nga yeetondedde bannayuganda era ng'alaze bulungi program eya transition tugenda kutambula tutya okuva ku ye ogenda ku bukulembeze obuddako tujja kutandikira wiiki ejja n'omubaka Betty Nambooze bakiteeko